omuntu akwagala era omulabira ku bikolwa. Ebikolwa biba byetereka dda mu mutima ng'akulina mu mutima. Bwe tusoma ekigambo kya Katonda tuba tuddidde Katonda yennyini ne tumuteeka ku mutima gwaffe kubanga mwoyo mukwano gwaffe. Ye Katonda mwene ye mukwano gwaffe. Omuntu ebigambo by'oyogera bye biraga ky'oli. Abantu ebigambo bye boogera gy'oli si bye bikakasa kiki ky'ogenda okubeera mu bulamu bwo kubanga ky'oli ye gwe akikolako. Ye gwe akiditamininga gwe ky'oli gwe okikolako n'okiteeka mu mutima gwo kubanga muganda wange ky'olowooza ky'obeera. Era Bayibuli etugamba mu Baluumi 12 olunyiriri olusooka n'olwokubiri nti kale nga tukyusa endowooza zaffe okuzza amagezi gaffe obujja. Endowooza zaffe tuzikyusa tutya? Endowooza zange nzikyusa nga nsomye ekigambo kya Katonda mu Yoswa 1:8